poliisi ndowooza mukiraba abasajja basazeeko buli wamu balina n'ab'obupikipiki abali ku standby. They are blocking me from accessing my office. Breaking news ye Francis Zake amazedda kubanga akwatibwa ku poliisi wali eri ku CPS ate His Excellency Robert Kyagulanyi ye bamusazeeko wali ensambya aho yagenze okukyalira oba yagenze okubuuza ku mukulu akulira abachi chachi abakatuliki wano mu Uganda byonna agenda kubanga yerabirako mu maaso abo nga belenkola yaffe aka video kano making sure nti katambula abana ba national platform ka video kawere ka like na subscribing kadi kajam personalize okateke mu latest updates ku kimwe kituka ogenda kubanga okifuna ensonga lwaki Francis Zake ne Bobi Wine basaliddwako kiteberezebwa kubanga mbu Museveni yasobodde kubanga bamuwuliramu nga bagamba nti wetukwata mu Bobi Wine ne tukwata ne Francis Zake sisi be bakyasinze amaanyi wano mu Uganda wemba njogedde Uganda ntegeeza Uganda yonna bino kibya kusaaga kyovola babakutte okyegere ekintu ekyo omusajja avuddeyo n'agamba nti no bano wetubakwata okwekalakasa kw'olunaku olw'enkya tekugenda kubeera okyovola Bobi Wine ne Francis Zake babataddeko eriiso George Yesha Zake bamasedda kubanga bamukwata nga bagamba mbuno Zake y'omu kubadde bakola ki abafandinga revolutionary march yabadde genda okubeerawo olunaku olw'enkya nga 23 njagala kumanya endowooza yo mu comment section mulowooza His Excellency President of Uganda Museveni byakoze okubeera nga agalawo Operation Nuupu kikirizibwa mu mateeka oba izite sign of democracy obanira njagala labe motoka eyo yabadde ezaawo ngeze kukola ki okugula engoye kwanga awo nyine olugirwe mulabaawo awe wali store ya national platform je batunde engoye ebiki police yamazidda kubanga yetololawo tia gas yanyosedda nga batwala Zake kwanga Zake ayinawo ki offices zaawo kumpi awo nyine njagala kumanya ndowooza yo bino byasikenda kwanga mbyogera munyo ngenda kuplengera kana ka video osokola be olutalo luliyo mali komaona ebirala. They are trying to block me. They are not even trying they are arresting me for accessing my office, the office of the young people. This is very unacceptable. They are blocking me from accessing my office. And they don't want me to access the office. As you can see, they are trying to block me. I will not accept this. This is very unacceptable. They don't give any reason as to why they are blocking our offices. I am not moving away from here. If they want to arrest me, let them arrest me from the car. But I'm not going anywhere. So they have arrested me from the car. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform, tubaanirizza nnyo era tubeebaza n'ebirabo byemututikidde. Ogumu ku mirimu gyaffe nga Kereziya ebyokusabiranga abakulembeze baffe bonna mu mitendera gyonna Mukama irize okubawa mwoyo we abalumyamenga olw'obulungi bw'eggwanga lyaffe ng'aganyiza obulamu obulungi obujjudde essanyu emirembe n'obwesimba omusawo obumonza butamu kaati n'amwana n'omutukuvu tubakyekuusa ina bannaffe. Yes, embeera bwetubeere wano ku kitebe kya National Platform e Makerere Kavule nga security okuli police n'amagye ne military bagezezzaako okugala ekibiina kya National Platform nga teri ayingira, teri mmotoka eyingira. Ndowooza nga wolaba ine emmotoka eyagala kuyingira muno naye bagigambye ssebo w'ekitiibwa weeyongereyo newalala gy'ogenda wano wali closed. So embeera bwetubeeri wano ku kitebe ekya National Platform. Poliisi ndowooza mugiraba abasajja basazeeko buli wamu
balina nabo bupikipiki abali ku standby. Satekako kamugamba ow'ekitiibwa weeyongerereyo ddala weeyongereyo. Mbeera bwetibwe eri wano ku kitebe ekya National Unity Platform e Makerere Kavule. Nkugambye muganda wange buli mmotoka ejja okwagala okuyingira bagigamba weeyongereyo. Obudde bwa kiro ziri ssaawa 7 kwakayita eddakiika 47. Ebibuuzo bingi eri bannayuganda abanfollowinga. Message yange bajagala era nkola video ne zisharelingibwa. Nakola video nga ndi Kenya esharelingiddwa abantu 1,000 mulamba. Naye nga beebuuza ono atakwatibwa. Ye yaani atasibibwa atattibwa baamuzira. Abalala ne bagamba wa Oyombega akolera Museveni era y'omu ku bakunga abavubuka bagende ku makubo babatte babakwate. Toweerimba muganda wange, kankubuulire ku bulamu bw'empitamu bw'otamanyi. Olaba bulabi nga nkuteereddeyo video. Nze Sam mu Uganda yonna tewali amanyi wensula, tewali amanyi nnyumba wensula. Waveeyo kyaliwa akugambe nti se Sam mumanyi asula wano. Tewali amanyi wensula. Tewali munnayuganda amanyi mmotoka ntuufu gye nvuga. Kuba leero mba mu ndala luli mu ndala tewali agimanyi. Tewali munnayuganda wano amanyi mulimu gwe nkola. Tewali agumanyi. Tewali munnayuganda amanyi famire yange nti eri wano nzaalibwa wano simanyi wano wembeera. Sibeera mu bifo bya lukale, sibeera mu mabbaala, sirangira nti ngenda beera wantu ngwawo bugwi. Temumanya lwenfulumya eggwanga, temumanya lwendiyingira. Gwokubeera mukwano gwange nnyo oba olina amanamba gange agasukka mu 10 ag'amasimu. Kuba essimu ngikozesa wiiki emu oba wiiki 2. Eyo neevaako. Era mikwano gyange egisinga kati nga Paulo Musisi aveeyo ababuulire amanamba g'alina. Alayika aweza amanamba 2 oyo Paulo Musisi kuba yendudde naye. Ekyo nkikola lwaki? Bino ebintu okubyogera olina okweteekako security ey'amaanyi. Kati ng'omugenzi Isima yasuulamu. Yali asula ku ka apartment akamazeeko emyaka 2 wakolera live. Emmotoka gyavuga drone gavumenti ye yagimuwa. Kyangu okutuma obutumi nti gendo toyo. Ffe twafulumira dda ku list. Naye olwokuba tetuyina mikwano, tetuyina simu yankalakkalira, tetuyina we tubeera, bakyalemereddwa. Kati wuno nsuze mu mmotoka saa 7 gwa.